mwali bamukwandi Mwami Kyagulanyi for a long time oli yali badde asuubira nti Bebe yali mukwano gwa Mwami Kyagulanyi you would be the first support of his vision nti bw'omuwuliranga nnyonnyola byasuubiza obiwulidde the good thing ogambye obiwulidde ayagala Uganda empya ayagala Uganda empya nga abawagizi ba Nuupu nga balaba ku mukyala we Babi ku CNN nga abazungu bamwogerako Uganda first lady akalungi ka first lady eyo ye Uganda empya naye kati ate si entegeera ya Kulu Bebe Kulu Uganda empya ye Uganda genda bamujjeno MK nga akambuwadde nga tosobola kusuula kipapula ku kkubo nga bana Uganda buli muntu ku Saturday the first 4 hours of Saturday tukera netwera enguudo ezituddiridde nga kerereza makanisa kiro mu residential areas ne discos ne clubs nga zikendedde nga omuntu yenna bus center akwatagana akola mu government no malo bus center bano okwatagana ne kikwata konti waliwo sente za bulankanye nga basobola okukwata gwe ebintu byo n'ebintu bya family yo ebiri mmanya g'abaana bo byonna ne babitunda ogezako kuza sente eyo ye Uganda empya njiraba mu General MK not Bobi Wine Bobby mulaba mu Uganda empya eya Bobi Wine omuyimbi Malala Revenge kusosowaza Baganda kulaga nti fa abavubuka eyo ye Uganda empya eyo si Uganda gyenjagala. But where did you disagree with him fundamentally? No, fundamentally I disagree with him. He's not backed for leadership. He's not backed for presidency. Si mufumbe, si mubobeze wa kukulembeze. Nakabanga akatono ke yakabeerawo era tekikyukako. Yes, muterevu nkwaniriza nate ku Focus TV yonna gyosinzira okubanga olaba gyosinzira okubanga ogoberera nkwaniriza kale obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo muri mutiyeyo naffe gye tuli sebo wiki ekutambulidde etya sofa tuli mu nnaku leero lwa kusatu etambulidde sofa etambulidde bubi anti omulabi wa Focus TV nkwebaza okubeera nga okyalaba abagenda mu comment section mbajjukiza nti mukola ky'amaanyi ebibuuzo bye mubuuza ne mugamba nti ono atunyonyoleko kino bye tusinziirako okubuuza ko jaka gatono kujaka abantu bakwagadde bakugoberera ddala abantu bagala nnyo ebigambo mbagala nnyo bagala nnyo ebigambo byonna wali yagambye tukonya ko tukimwagalako kumbuulira ku byafaayo by'eggwanga lyattu Uganda kujja gato munsi muno mwe tuli omuyimbi Bebe Kulu mumanyi Bebe Kulu yabadde ku Sanyuka TV yabadde ku Sanyuka TV nafayo n'agamba nti munne bwe balinga mu kisaawe ky'okuyimba Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine talina bubaka bwagamba bana Uganda okuleko basuubiza nti Uganda empya yegenda okubeera mu Babi nga bamulaba ku CNN balaba akakyala akalungi balabanga omukulembeze we Uganda wayina akakyala akalungi akato byanyonyola abana Uganda Bebe Kulu ono omumanyiko kiki ky'omumanyiko nze mumanyi ng'omwana gwenzize ndaba kubanga muvubuka nga muto era kati mumanyi nga omuyimbi ababaddewo nga bayimba manyi mu Uganda tubadde tulina omukisa nga buli bayimbi abajja babayirawo nga bali kumbiranye ekikola music competition kyekireta competition mu music bifeyo gyebateekawo tuyita dabe yebaira dabe fenga kubavu nze nali mubagula music nga fe yetunyumira kuba mwofuna oli aleeta oluyimba kumenyawo olwo yaleese n'olwo naleeta kati bwe mumanyidde nze ebirala byonna byonna saagala kubyogerako kuba nze bonna abo abayimbi bantu bange naye kati bo balina emiroboli gyabwe nga bba babiri Bobi Kulu bwe muli mukwata obulungi agenda babuulira lwaki bayawukana ne Bobi Wine naye nze nkimanyiiko kemanyiiko akatono nti baali batambulira wamu bwe bati babiri kuba Bebe Kulu oyo bwe mulaba muntu mulungi abatamumanyi tebamumanyi yeyo saidi endala abantu gye batamanyi Bebe Kulu muntu mulungi
munaye mulimu ebintu byayogeza obusungu buli lwalowooza mumanyi kati kiringa bwolaba gundi olwaleero Besigye bwayinza okwogera ng'agamba ku Gen Museveni kintu gwe nali nzijanjaba kitegeera nga tubaali bati akati ne Bebe Cool baali bwe bati ate yayagala nnyo Bobi Wine era naye waliwo obuzibu obwajjawo Bobi Wine n'atabeera wamu na Bebe Cool nga waliwo ekizibu ekiguddewo mukyala wa gundi we yanobera awo Zuwena ne batabeera wamu bwe bati kintu kyakositinga nnyo gundi oyo kyakositinga gundi trust ye we yali asubira wamwetaagira ate namukubamu oluyimba olulaga nti namukubamu kubi luyimba nga mu buntu si kirungi naye otherwise gundi sitalina buzibu bwonna Bebe Cool ye muntu gwoyinza n'okusanga wano mugamba nti omanyi Bebe mwana ndi bwenti ne bwenti ati naawe olimba twandikoze tuti kino ne tukikola bwe tuti katulindemu tumale wano oyo Bebe Cool talina nanka eryawo naye kyatuuka ekiseera n'ata munne ne bateŋŋana kati ate ne batafunawo reconciliation yonna ogeze noyogera ku biifu gye baalina tulinawo ko abayimbi ababiifingamuko bwe bangi nnyo n'abakadongo kamu bonna waaliwo wano Kasozi ne basudde waliwo gundi nayo yabeerako ku nninga Eagles Production nga ne Matendo promoted singers nabo nga tebakwatagana n'abayimbi okuva edda nti wabeerangawo nga ne bandi zabeerangawo nga Cranes bwekuba oluyimba gundi ne Superrocket nayo oba nga naye egamba nti nkubye luno Afrigo bwe yakubanga luno nga ne Cranes egamba nti ndeese kino Volcano Central bwe yaleetanga kino nga Dynasty Band naye egamba ndeese luno bwe bazze bibeerawo bifezo ziyamba zitya ziyamba mu kupromotinga nti buli lwaba aleeta ekintu alaba nti aleeta ekiri ku mutindo ogusinga ogwona aliwo era ne kampuni z'emmotoka ojja olabe Toyota bwe yekola Toyota ne Nissan ekola emmotoka efaanana Toyota ng'era eri mu gundi yeemu mu sheepu yeemu nga bwe gwolaba kati bwe bakola Nuwe ezo Vox era ogundi neekola Nissan neekola Serena ng'efaanana nayo Vox ne Mazda nayo neekola kwegamba biife eyo bakompetition eyo eyamba nnyo okusitula omutindo gw'ekintu kye bakoleramu nanka embiranye mweri saawa zino Bebe Cool okubanga alumba Bobi Wine bakyalina ekibagatta saazi kiyinza okubanga anti kati era music ate babivaamu era bayimba era embiranye gy'ofunidde mu music ne gw'obadde olinaye kyawaliriza ne Bebe Cool okusala eddiino n'agenda mu byobufuzi era nakyo abaira ng'agamba nti siyinza kubeera ludda lwe nakyo kisigalamu kugamba kitusigaze nga tugoberera abantu bano nga tuba nga kibafuula ab'amaanyi ate n'ekyokubiri kizibu nnyo abayimbi ab'amaanyi okubanga bombi bali ku ludda lumwe era kati neewuunya nnyo era embiranye bwe yalabika nti eri wakati wa Bebe Cool na Bobi Wine kati Chameleone ate olwo n'alyoka abeera ku ludda lwa Bebe Cool yanoonyanga wagwa tomanyi nti yavaayo naye okonga zeeno yes nzijukira okubanga yalangirira nako nayambala n'akakofiira kakati ate n'avaayo n'addayo kati ebyo bwe bibeera naye ebyo tebirina buzibu abo tebalina kye bajja kubeera awo ate nga bajja olukye basisinkane naye kati ate Kenzo y'omu ku munywanyi wa Bebe Cool abadde batembeeta ekintu kya National Resistance Movement oba NRM batuuse ku ssa beetemyemu oli agamba nze nkola kino ono agamba nkola kino era batuuse ne ku ssa erigabana abayimbi ffe tuli eno tuyimbira eno wa Kenzo abalala tuyimbira eno wa Bebe Cool bino birekawa ati oba obuyiiya NRM si ye yabuleeta obuyiiya tebwajja lwakubanga NRM weeri yagenda okujja nga abantu bayiiya ennyimba nga weeziri n'abayimbi abayimba ennyimba ennungi bonna ezitaliggwa ku luguudo tebaziyiiza mu biseera bya NRM bazisangawo kati gwe bawuliriza oluyimba nga bayimba Sematimba kikwabanga basiba embuzi basibira bwere baluyimbe ku NRM naye lukyaliwo terulivaawo oluyimba
nze abasajja bajja kuntema nze bajja kuntama nange ntere ngende fire utalo yayimba olwo ewa hajati gyogenda osulayo 3 olwo yaluyimba mu 1960s 60s n'aluddamu Just Buzz enyimba zonna ezisinga baddamu banonzire nga zaaliwo kojja enyimba ezo like music wabwa ati obuyiiya bwabwe abayimbi okuvaayo ne beetaba direct mu byobufuzi byabaliwo okwemabega eri tebyaliwo era kireese kino ebiseera ebyo bwe twagira waliwo bandi nga basanga bafuna abantu ne babagamba waliwo nga abakubiranga UPC nga bandi eyo yaliwo nga yeeyo bagitanga orchestra Makufe yalingawo ne bagipromote ne bugira ne ku mulembe gwa Amini yateekawo bandi ye nga yiye yagisasula nga ye yalimu ku bayimbi abaliwo ebiseera ebyo nga bayimbi b'amaanyi Afrigo band yayimbirako kwa Amini yali bandi ye nga agita Afrigo Black Power n'agigulira ebyuma n'etandika okuba nga ye yagiteekawo ye mwasanyukira ye musanyusa yagikozesanga ne mu katuutiko okunoonya ebifo ate ku Amini yali anoonya obululu ng'anoonya bwaki yali mukulembeze wa ggwanga period ng'agiteeka ebeera gaba ne bagenda buli weekend nga yateekawo ne baasi zigenda buli weekend abaagala okucakala ne bagenda kojja kato kye mbadde njagala okulaba nga bw'olaba saa zino bannabyo kino nti bakyawudde baddidde abayimbi aba talents zaabwe ababadde baali promoted by other people ababadde basustaininga ku balabi nga mwe bajja ssente kati babaabuluzaamu ekiseera kijja kutuuka nga talenti nga gw'obadde owagira takyaliwo abantu babe nga tebakyajja ntukuba bakafaananyawo omugwokubiri tumaze okulonda anti abantu bo baakula bulala ojja kutuuka okukola ebivvulu nga tokyasobola abantu tebakyasobola kujja lw'ebyo abantu abamu babadde babeekuba gwe mbuulirayo kati omuyimbi asobola okukola ekivvulu kwabo mu Uganda mulimu bandi emu yokka esobola okukola ekivvulu neeva nga lumu netuusa nga 3 ng'ekyakolera mu kifo kimu tewali muyimbi mulala asobola kikola mu Uganda waliwo bandi eki emu esobola okukola show ng'egikolera mu kifo kimu okumala omwezi buli ddi ng'ekola buli weekend ng'ekola gwendeterayo omuyimbi omu omuleeta omuteeke wano ogambe nti ku weekend gundi waali kagatta ali wano najjuza ne ku weekend eddako ndi kagatta ali wano ne weekend eddako naye Africa ebeera mu obligato January ku January obuligato akyakolera ddala bw'atyo ogamba okukyakola wakomadde ogikozesa sijiraba bweranga sijiraba bweranga ku mativi akati anti lwakiiranga ng'ate ababeerawo batege omuntu alanga lwakubanga tebamumanyi asikiriza wasomerawo alanga kusikiriza wasomerawo muzeeyi kyenkubuuziza kikulemye nange toddamu kumbuuza oba bwenkubuuza toddamu wali owuliddeko essomero lya Buddo nga liranga wali owuliddeko Namagunga oba Gayaza High oba Nabbingo nga liranga nti bane mutwetera abaana ng'okola kirungi tolanga obuligato buli weekend nalangawo nnoonye nali nangirawo bannange njagala muntu anajja ambuuze bino nti bannange okola kirungi ng'ate kituufu ekyetaaga kulanga Afrigo ebyo tebyetaaga bagimanyi nti ebeera ku obligato period abagimanyi be bagigendamu gwatagimanyi olowooza tolaba emmotoka ezo eziyita mu kkubo jjaamu agenda n'atukwata olowooza bazikolera wano bazikolerawo si mafagodo mawanga gebweru naddala zisinga za wano ziva Japaani naye Japaani kumpi naye olw'okuba ekirungi kyekyo bakinina abantu bava kuno ne bakinonayo ekirungi kyonna era n'omusuubuzi n'agamba kandi te mu Japaani wano so mu bayimbi b'eggwanga battiko tebetulina tewali asobola kukola kintu ekyo naddala nga bagenzi ne betematema mu byobufuzi teriiyo ne bwe balyegatta bonna awamu buli wikendi eno tubadde wamu tebasobola kati nze byagala kifaananyi ky'obonsiigira indasitule y'okuyimba
tugivuga tugenda mu maaso oba bagizza mabega kuba kakati luli balinga bakola nga music twamutuma edutainment education entertainment combined kati tekikyasoboka walabye ebintu Catherine kusasira ba station mayanja babira ku stage bibakola nalabye Catherine kusasira yabadde ne kati ebyo kati atenga ku stage we bakolera balese baana basomero bebayiye kuba bibabadde bambaze emijozi nabala banga basomero benyini ne uniform nzimanyi n'amasomero gye bava mbamanyi nga bebakolera mu ebyo kakati entertainment oboji tutewa n'omukiro omukyalo omukulu oyo Catherine omugwako byemwekole kama ne mutulekolera shoka linnungi ennyo eyali amatobuta entertainment oboji zamabega goboyagala genda kati ompangisa omuyimbi oyo okole shawantu nti ndese gundi olabe ekitiba ky'obuyimbi oba kya artist bakisudde anti kakati bwabanga ojja buzi kati omanyi nja kuzaako emabega ekifudde Afrigo bwetyo yes tegendera mu biwendo Afrigo bwogamba nti tutegese ekivulu gundi tuli mu gundi mitwalo 2 tejja tetuliwo yegamba tejja nze edda omanya Matovu mukwano gwange Moses Matovu mu biseera byebimu na twabukinga yoko n'omuntu ne mukwano gwange kuba nali mumanyi ne mumutwalayo ne bakiziganya ne babukinga n'agenda ategeka n'atimba ebipande ng'ataddeko siringi 8 Moses n'angamba ndi mugambe tetujja kukola nusu 8 tuli mu myaka ki naye ate yali 1990 akanana kaali k'amaanyi 97 akanana kaali k'amaanyi Afrigo yagamba nti Afrigo bagiyingirire mutwalo gumu ekitone nnyo bw'aba takyusizza tetujja yawalirizibwa okuddamu akuba ebipande ebirala agende ng'abikka biri bye yatimba kati Afrigo tegendera mu lwokaano abanasigala nga bagendera mu lwokaano bwe batyo bagenda gaba ssente bwe ziti mugenda talenti gye muba mutanishinze kati olaba nti bwe babaddeeyo bonna ate batuuse okukayana bokka era ne beetemamu ebiwayi ffe tujja kuyimbira ng'eri anti kati ate era okwetemamu tekujja bayamba kuba gwe bw'obanga okulira bya entertainment mu NRM ng'oli muwabuzi wa president ku bya entertainment ate ng'ono yajjayo ssente kati abayimbi banayimba ludda ki oluliko ssente ne bajja okuyimbirako kubanga bamanyi wali dedde kulu gye bajja okugenda ewuwe kuba yayina ssente yajjayo ssente lwaki bakola ebintu nobadde eggwanga terikyalimu ssente nga abawagizi bakyabawa ssente abawagizi waliwo shoka zibeera mu Serena NRM ye sponsoring tebajjula Molini Nantume yabaddeyo teyafunye bantu Kingisa teyajjuza NRM yewadde abawagizi ssente abantu ssente ez'okucyakala bazirina naye bwe tebacyakala mu bintu bya kisiru era waliwo ekivulu kye baazira lwekyo abo bandibadde bayiga naye munaabo balowooza nti olina kulya lumu okole ki ofa oveewo ekitino ekyokugoberera abayimbi ekyokugoberera bannabyabufuzi kitandise gundi ki ani okugoberera ani ng'abayimbi bagoberera abakulembeze abayimbi si be bagoberera abannabyabufuzi be bayita abayimbi kubanga bakurawudi puula abayimbi bakurawudi puula kweyabaye nti omuyimbi omu najja nti anaayimbira wano abantu bajja bangi okusinga munnabyabufuzi okubeera mu kifo kati bannabyabufuzi ne bakizuula nti okukozesa sentensi wa abantu basobola okukuŋŋaana kankwate obukadde 3 mbuwa omuyimbi ajja abeerewo enaabeera abantu abanayagala okuwulira music oyo bajja kujja njogere byenjagala mpiseewo meseji yange era ekyo bola baluli edda nga gavumenti ekyalina abantu abakola ebintu mu mitendera emituufu nga buli ekintu kyebeeyagala okukola massively eyita mu ba artists either mu mizannyo abazannya emizannyo oba mu kuyimba saawa zino gyojakagatto njagala owabule kuba nawe oli artist njagala owabulireko ku muntu ali mu art yandiyisiza atya mu kaseera nga kano ak'ensi nga eri mu byobufuzi yandibadde yeeyisa atya beera
mwesimbu eri abantu otya kuba ati tolina kuyimbira muntu kumuza kolera muntu omu tuba tuzanya gola era kakati ojja kulaba bw'oba ozannya gwe tolina gw'ozannyira mulala muzannya omanye nti okolera wa NUP okolera wa CP okolera wa DP okolera wa NRM okolera wa ki wa buli kibiina naye bw'onaatwe ekyakumakyano ogamba nti goli wa kibiina gundi ati wo ojja kuba omuziise eyo bwe bali babataliiwo abantu bakuzira era gundi yamala kujja kwetonda nnyo Ronald Mayinja abantu okuddamu okulaba ebivulu bye so kyekyo kye ngamba abantu bw'oba oli artist kuuma ekitone ekyo kuba ekitone tekiteekwa kubeerako bbala ekitone tekiteekwa kubaako bwannannyini nti aba NRM be bannyini ono ekitone kino nedda era ojja kulaba nti gundi yagenda okufa bukya ku makya ng'oli awo nga n'abaakujja ku bantu tebakyakulaba Kawooya yafa tebakyamulabawo ng'onoonya abaali bakuwaga Kawooya yagenda okufa nga tebakyamulabawo musajja wange muganda wange Kifulugunyu Sajenti Kifulugunyu yafa tebakyamulabawo so abantu balina okugenderera bamanye ebiki bye bakola nga bantu ki bye bakolera ebintu ebyo poza abantu obujjukiza nti Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala erisenya amannyo erikokola nerimala kakikya yenna mu kamwa obanga obadde osanyalala amannyo ng'ogaayira ludda lumu ng'olumu ebibuno kozesa Nana Herbal Mouthwash ajja kuyonja akamwa kaveemu akawoowo akabenga tekakyalimu kakikya yenna kaboole aveemu atundibwa mu pharmacies zonna mu ggwanga na buli watundirwa eddagala mu drug shops ab'ebweru ogenda obatunda ebintu bya bannayuganda ojja kubanga ofuna Nana Herbal Mouthwash pozi nga weegendereza abafere mulimu n'abafere bayinza okuguza kapa mu kutiya ono ye Nana akacupa ke kaliko ekigambo Nana Herbal Mouthwash bw'oyisaako engalo bw'oti obeeranga pozi n'okujjukiza abantu mwenna nti mugende munone endagamuntu zammwe yonna gye muli naye oli wakyogerako munone endagamuntu zammwe zajja awataliko akakulizo konna munone endagamuntu zammwe genda wali waayo wandiika nini namba yo betaaga sente mmeka nira kati yakoze ekintu natidde n'okudana manyi nange nali omu ku abo yes ng'era nga nvuma abanniro kamala ng'ogamba abasaba ssente batusimbya layini bakolamba bakwagaza ebintu ebi nini namba yo n'amanyago ne presence yo ng'ofuna ndagamuntu yo nalabye endagamuntu emitwalo 10,935 nga ziriyo tezinaba aba Central Division mu kime kaadi zammwe zajja dda mu division zizona zonna mugende mu kimeyo endagamuntu zammwe bannayuganda temubuzaabuzibwa nti bakusaba kino bakusaba kiri mbwate ekaadi enkadde tebagisigaza nze yange nagijjeeyeera nga sirina kibanyize natutte eddakiika 15 bagamba omala olunaku lulamba oliko ofiisa atitya gutuuka wali juzaka waliwo obupapula bakuwa katono bwe kati wandikako nini namba yo wandikako n'amanyago kaweeyo oli ajja kugenda butereevu akebere kuba olunaateekamu nini yo nga yo kompyuta ekulaga nti eri mu bokisi namba bweti nga bajjayo kaadi yo nga bagikuleetera si byakwetooloola nti nkubuulira nze nange natuukawo naye waliwo omwami bamuyita Collins n'aŋŋamba nti akiriwo ekitini bwe namugamba nti mpandiika ekintu wandiika wano bwe namaze okuwandiika ne bakatwalayo mu ddakiika 15 nabadde maze okufuna national ID yange kitegeeza gwe tannaba kugifuna genda buli omu division mwe weewandisiza waliwo nira gundi offices we ziri oba ogenda ofune kaadi yo kaadi gye ziri kujja kato tukyalina ebitongole ebikola obulungi ddala bwe mu Uganda kakati tulina eyo nira njigasse ku driving permit aba Ministry of Works ne passport ebitongole ebikyasinza okukola obulungi singa kati n'abo ku kisaawe aba customers nabo batandika okukolako bwe batyo baba bali bayaaye negiza ne bakamala kiri ntebe wano ku kisaawe muzeeyi obakola batya bwati alla mutabani wange luli yali agenda mutaba mpa $10 toyita wano ne mugamba gwe tofaayo oyo munkubira ekifaananyi azikusaba okimpeereze wano namutandiba okuba ekifaananyi mbadde njogera n'ono yokwata oyogere naye nagamba nti yitawo genda nze ebintu byo mbadde mbalagidde bali bakoleko nga bibalimu so pozi kyembajjukiza mumanye nti bicycle kick gyeri
bicycle kick yatirwa bicycle kick ebino amanya abakazi babadde basusse nga buli kaseera bagenda mbaze tamalako omusajja tamalako jangu ofune bicycle kick njikuwe ndabo omukazi anaddayo kibaitamanyiga ekisajja abamu bwe bagayita naye kino nze ngogola emisuwa gy'omuntu nemmanya emmere alya mmere ki endwadde zino obulwadde obukuleetera okuggwamu amaanyi bwotyo kiva ku ki nze nenkuwa cleanser nenkuwa n'eddagala ly'okozesa noba ng'oddawo ng'osaza n'okuba zivole wali omanyi oba envuunike ekisusu noba nga buli kimu bazilala zokka omu babiri basatu in fact luli nali mbalagane ngeri abali ebweru bwembi parking ebintu byammwe n'abali wano gwe yonna gy'oli ojja kunkubira essimu 0752 ana 32 0752 nze nga nkola ku kintu kimu kubikutuusaako wa wona ab'oŋŋambi erine ku whatsapp wonna woosindikira netwogera nze kasito ŋŋamba nze nga nkonjira delivery si ya bbeeyi era sirinaguzaako ku baminisita bawaggulu abo ba diplomats naguza abantu ba wansi nze siri mu bukadde nti nsaba waliwo abasaba bukadde bubiri meka nze sente zenkusaba naawe opimamu neze bakubba nezewewaayo okwegula naki olaba nze ndi considerate kojja bicycle kick oyo simubeerako buli kaseera ng'amira ddagala lya bino ebirwadde ebitawona anti kati waliwo olina okumanya ekintu bw'omuntu taliiko bbanga embeera yo gy'olimu yerikumeezaako oba okulikujjako kati wali olwadde ku musujja kati eddagala liwamira lwalwala omusujja ogwasooka nakati lyokyamira likyuka anti kitegeeza nti ekizibu ekyo bwe kiridda ate ng'ojjanga mmanya kyengamba kojja bwompa doozi eba doozi obeera wuyi ate omanyi abantu bwe bakuwa eddagala ate mwerabire okuba nti mulina ebintu byemukozesa ate ebikuletera ate okudda mu kintu kye balimu bayinza okuwa eddagala ng'olibadde n'embiro ne bakuwa eddagala erisiba embiro likuziiza embiro n'owona embiro naye ate n'oddamu n'okozesa ebintu ebikyafu era ebinaakuddukanya tekitegeeza nti eddagala lyebakuwa teryakola ddala abantu balya nnyo gundi cholesterol abantu banywa sukaali omungi banaaba amazzi naddala agookya banywa nnyo ebintu ebinnyogoga ebyo bimu ku bikozinga naye okumanya n'okulaba ennyo obutambi bw'ekiseegu nabwo bumalamu amaanyi n'okubeera nti bakola masturbation nakyo kimalamu amaanyi kati ebintu bingi nnyo ebikola ki ffe kye tukola kuzaamu sisitimu yo ne tugikirinzinga n'etereera n'oddamu n'osaza nze kakati ojja kijjamu enjawulo n'oddamu n'osaza abalabi ba Focus TV mbajjukiza nti Kojja Kagatta ono ennamba y'essimu agisomye era ajja giddamu ne ku gundi ne ku mukutu nja giteekako 0752 4 2 munoonyeeko akweka bicycle kick osaza kimu abavubuka okyalaba yo abakazi nga bagenze mubaze tamalaako waliwo yali akyogera ne mugamba gwe weesirikire jangu togenda kuddamu kiwulira omusajja bambi yandita bino ebikoko kipalenti nga kinene bino byetugula emitwalo okumpi 5-6 nenguwuuta naŋŋamba nti wankolera ekintu so bwe tutambudde Kojja nkatonira kyaziringa bbiri zembuzaako wano waliwo akantu kembadde njagala okwoneko nga tunava kuva wano omusajja ono yeesimbyewo kuwa pulezidenti Common Man's Party omwami Munyagwa yavuddeyo n'agamba Besigye nga bwe yali w'amaanyi ennyo nga bwe yalina abantu abamugoberera abalungi ennyo oba abagereka obulungi ab'emitendera gyonna nga tumaliriza show yaffe naye Bobi Wine alina abavubuka bokka abatalina nakulonda abatalina bali disorganized nga bwe omukulu ono mmanyi ozza omugoberera biki ebyo byolowooza byenga ye byakola ebigenda ebimufudde ow'amaanyi oba ebimusuula presidential candidate Munyagwa ate alinakyo ekyamaanyi kyakoze okujjako okubeera nti obeera mu bantu n'olya omuntu ali ku level ya presidential candidate bw'otuuka mu bantu n'olya nekyo oba wessa n'okwata ekifinosika n'okumenga n'okola talowooza nti olwo olinnya ye kakati omanyi bw'obanga oyogera ebintu kyeŋŋamba weewalanga nnyo abantu okulowooza nti totegeera so nga ate obadde otegeera badde okulaba nga ategeera
era nagamba abantu nti Kyagulanyi okujja kwe kutulaza abantu bangi abaali be twatuloza ndi bategeera nti naye nga tebakola ki nga tebategeera. Kati obanga agamba ndi Besigye yali w'amaanyi nnyo ki ye yali FDC lwaki yavaayo yandisigaddeyo ku musajja bw'abanga kibiina kiri kyali ky'amaanyi lwaki abaavaayo era bwe kibanga bo be bakulu abaali mu kibiina ekyo abalina emitendera egy'enjawulo nga yali ku ntegeera ng'eyo then ekibiina kyali kifu. bw'agamba nti Besigye yali w'amaanyi ng'ate nemu yali ng'ate alina abantu abategeera abakulu obulungi nga ye nga bategeera bwe batyo ensi tugiveeko. Talina kugamba bwe bentegeera yeeyo ng'eyo entegeera y'abantu b'awaana abaali ab'emitendera emirungi nga ye bw'ategeera n'ebyakola. Ogenze ku dduwa ya Kamulali, ogenze olya ennyama, olya ebifi, olya pirawo. Nze kati wano wendi sobola kulya mu bantu. Nina n'ebifo bye siriiramu. Kati presidential candidate mulamba wabanga yakola ebyo nga Metro Lusania mu bantu wamu ku kaleerwe wali wateekwa okubeerawo ekikyamu. Era tubasabire nnyo. Tolina munkizo gy'omulabamu mwe mulowooza abantu tebategeera. Abantu balowooza tebategeera. Abantu bategeera. Nze sirina kimulabamu. Sirina kimulabamu. Munyagwa tolina yadde sirina kimulabamu. Ate onankaka bukaso kiraba. Era kyova olaba nti bendabamu benjogerako kati osinza muwogerako kuba sirina kimulabamu. Talinaayo kyanjawulo kyolabamu nti bakulembeze bamala okugamba nti ekibiina kiri kyali kirungi nnyo kyamaanyi nnyo ng'ate weekiri nga si mwali olwo aba ategeera ng'ogamba nti kyalimu abategeera bangi nga naye mwe yava ate yaviirayo kimubategeera ki ekyamuleeta eno yamala kulaba nti ye takyategeera nalyokaddeno mu basiru ojja kundebula. Obadde mulabi mulungi tubale ne Kojja Kagato ng'akuyisizaamu ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nsaba nti ebibuuzo byonna by'oyagala okubuuza ogenda mu inbox. Abagenze mu inbox oba bagenze mu message ne mugenda ne mutayipinga ebyo bye muyize oba bye mwagala okuyiga okuva ewa Kojja Kagato mbeebaza bali nnyo okubeera nga mugoberera. Abatannaba kusubscribinga basaba musubscribinge, musharinge, mulayikinge. Kojja ono nja kubanga muleeta tuwayeemu kino na kiri bintu bingi byenjagala okubanga tumuyigirako era nga atuwa konko gwe yabasuubiza okubanga abawa. For now mukirize tukome wano tujja batuddamu episode zaffe eziddako mu shows ez'enjawulo mu bintu ebyokuyiga ebyenjawulo nga tuli ne Kojja. Abantu abalala bangi nyo tujja kyazanga ku mukutu guno betusobola okubanga tugoberera. For now mutukirize tukome wano tudingane omukutu guno Focus TV. Bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi